Okusunsula abayizi abagenda mu siniya ey'okutaano kutandise olwaleero mu kibangizi kya bannamakolero e Lugogo. Era olwaleero amasomero ag'enjawulo gongezaayo obubonero kwe bagenda okutwalira abayizi oluvannyuma lw'abayizi abasinga okukola obulungi ebigezo byabwe eby'omwaka oguwedde 2023. Kyova olaba abatuwadde abakoze bulungi ekirese ensonga eno nti lwakuba mwaka guno ebizaamu tubiyitidde waggulu nnyo kati choices z'abaana ababuuza ebifo mu standard byeyongedde ate olaba competition ebadde waggulu 8 kutuuka kwa 23. Tetwakyusizaamu era abawala 18 abalenzi aggregates 17 tukuumidde awo ku lw'omutindo gw'essomero lye guli kuba obubonero 14 14 aggregates okutuuka ku 37 aggregates 37 5 tetutwala nti balenzi bawala batitijeno 35 obuwedde twakoma kwa 38. Ismail Mulindwa kamisona minisitule y'ebyenjigiriza ategeezezza nti enteekateeka y'okusunsula abayizi ejjumbiddwa era tewabadde kwebuzaabuza kw'amasomero nga bwe kibadde kitera okubeera. Treni y'abaana bano yesembayo mu curriculum ki enkadde kati tugenda mu curriculum empya. Ssentebe w'akakiiko akasunsula abayizi mu minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Jane Egau Okowu agamba amasomero agawirira ddala 2,000 ge gajjumbidde enteekateeka eno. Expect participation from 2,042 secondary schools, and in addition we have selection exercise into TVET institutions concurrently taking place at 4 regional centers. Ono akubidde abamasomero omulanga okubeera abenkanyiri abazadde n'abayizi nga basunsula abayizi. I'd like to emphasize that the rationale for this centralized placement exercise is really to ensure equity, fairness and transparency in admissions. Abayizi 32 mu 9,939 bayita bulungi ebigezo byabwe. Era abayizi 23,600 mu 208 bakugenda mu siniya ey'okutaano kyokka nga abayizi 9,359 bo bakugenda mu masomero g'ebyemikono. Mu nsoma empya eyaleeteddwa wakyaliwo okweraliikirira okw'amaanyi ku ngeri amasomero gye gagenda okukwatamu obubonero bw'abayizi obutabula era abakugu bannyonnyodde bwe kigenda okukolebwa. Tusinziira ku mpapula okukola buli kimu kye tuba twetaaga, so kati wano enkola ng'eri mu kifo omuzadde n'omuntu yenna mu ssomero aba asobola omanya ki ekiri mu ssomero, aba asobola okufollowinga information akwata ku mwana we. Enkola eno yatandikiddwa ya DATSIDE ya sisitimu wansi wa minisitule ya tekinologiya era amasomero gakubiriziddwa okugyettanira kubanga yakuyamba nnyo mu kukuuma ebiwandiiko by'abayizi. Eno erina support eva mu gavumenti eba eyamba nnyo okulaba nti amasomero ago gonna tugawa service ku subsidized rate. Kati essaawa eno era amasomero gajoyininga dotule ku rate eya wansi nti n'essomero eriri mu kyalo ezo sente gye zigenda osasula. Mu nteekateeka eno obubonero bw'abayizi ku masomero ag'enjawulo mu ggwanga bubeera busobola okulabibwa buli ssomero ssaako abazadde ne batambulira wamu n'abayizi baabwe. Records zonna ez'essomero nti omwana ava mu ssomero eriri e Kampala n'agenda mu ssomero eriri Obaggulu kati nga essomero gy'anaaba agenze bagenda mugata mu system yaabwe kuba essomero eryo likosa system y'emu eya Doshule n'eri e Kampala. Obubonero bwonna ne records zonna zijje zigende eggulu. Ronald Kitanda, Neto ne Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati ye